إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'omusomo gaffe obwa hijja. Omusiraamu okola otya hijja? Era nga twakoma ng'otuuse mu kifo ekiyitibwa Arafa. Arafa twalaba nti kifo ekyo kyakusomeramu nnyo dduwa. Mu kwejjukanya bye twalaba nti bw'ova gy'ovudde, katugambe obadde Makka, n'ovaayo n'ogenda Emina n'osaalirayo dhuhuri, asiri. Jika dhuhuri asiri twagamba osaala akabbiribbiri. Olunaku olwo oyitibwa yawmu tarwiya, olunaku olw'omunaana oli mu kifo eky'Emina, osadde dhuhuri akabbiri, n'olinda asiri naye n'ogisaala akabbiri, magharibi akasatu, isha buli swala mu budde bwayo, isha yalaka n'ogisaala akabbiri. Hijja Allah atwanguyizaamu eswala zibadde ezeerekanya n'osaala akabbiri olw'obukoowu. Naam, wamala isha weebaka olinda subuhi nga naye ogisaala akabbiri. Bw'ova ku subuhi olinda omusana ne gukola ki? Ne guvaayo. Omusana ne guvaayo, ng'ovaayo tuli mu kwejjukanya speed. Bw'ovaayo ng'ova Emina omusana guvuddeyo ng'odda ewa ku Arafa olunaku olw'omwenda mu Dhul Hijja, olw'omwenda oyitibwa yawmul Arafa. Ogenda mu kifo ekiyitibwa Arafa ng'omusana guvuddeyo. Otuuka Arafa twagamba kifo kya kusaba dduwa, kusaba kulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala, kujjukira Allah na kumwegayirira. Omusabe ebirungi by'oku nsi n'eby'oku akhira, buli kimu ky'oyagala osabira abantu bo bonna, osabe ebirungi ebiri ku nsi n'ebiri ku nkomerero. Bw'omala Arafa, omale okusaba, twagamba nti dhuhuri weetuuka tusaala dhuhuri akabbiri, era mu kiseera kya dhuhuri tusaala asiri era bbiri. Tusaala omulundi dhuhuri saala akabbiri, bw'omala dhuhuri era ng'osaalira asiri mu kiseera ekyo ozigatta. Osaalira akabbiri n'ozimalayo n'otola salaamu, bw'omalira n'oddamu n'osaalira akabbiri eza asiri n'omala. Kiseera ekyo kiba kyakusaba dduwa. Era ekiseera olunaku olwo yawmu Arafa, kiseera kya dhuhuri awo era wabeerawo khutuba, kiseera kya zawaalo awo basoma khutuba. Era ebagimala oba khutuba okubuulirira, babuulirira bannaye mukole wemuti mweyise wemuti. Bamala akaseera ako kakozesa osabe dduwa, osabe Allah subhanahu wa ta'ala. Arafa kusaba. Bw'omala omusana yegugwa olunaku olwo lwa Arafa, wegugwa magharibi ng'etuuse, nga muva mu Arafa nga mudda ewa, nga mugenda mu kifo ekiyitibwa Muzdalifa, wetugenda otandikira leero. Muvudde mu Arafa omusana guguddeyo, temunnasaala magharibi, muva mu Arafa ng'ogenda mu kifo ekiyitibwa Muzdalifa, nga mutambula mpola mu mirembe nga mugenda mu kifo ekiyitibwa Muzdalifa. Otuuka e Muzdalifa musobola otuuka nga obudde buzibye nga isha eyingiddewo, saala magharibi lakasatu osaalira Muzdalifa, saala magharibi yalakasatu ne isha yalakameka bbiri. Mu kifo kya lakannya osaala lakabbiri eza isha, magharibi lakasatu then n'osaalira akabbiri eza isha mu kiseera ekyo. Bw'omala ng'owummulamu weebaka ng'olinda salatu subuhi, salatu alfajiri, olunaku oluddako olw'ekkumi, olunaku olwa Idi. Aba hijja bo basigala bagenda mu maaso n'emirimu gya hijja. Abatakoze hijja bo babeera beetegeksera kusaala Idi n'ebirala, kulya, kunywa, kukyala, kukyaza. Naye ffe aba hijja abali mu hijja, bw'omala okusala subuhi ku lunaku olwa Idi, lunaku olw'ekkumi, omaze subuhi oli Muzdalifa
ng'osaba edduwa yolekera kibla onike emikono osabe Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi by'oku nsi n'eby'oku akhira n'eby'oku nkomerero omusabe Allah subhanahu wa ta'ala osabira abantu bo oyitirize nnyo okubeera nti otendereza Allah n'okumusaba kubanga hijja ya kusaba osabe Allah subhanahu wa ta'ala osabe okutuusa akaseera okuba nti obudde butandise ottangaalira ddala obudde buli butangaalidde ddala naye ng'omusana tegunnavaayo ekiseera kye kituuka ng'ove Makka Muzdalifa tuve Muzdalifa ate nga tuddayo ewa Emina gye twasookedde nga tugenda ate Emina ng'ova Muzdalifa osobola okulondayo obuyinja nga 7 obuyinja nga butonotono nga si mayinja manene obuyinja butonotono oba n'obulondera Emina ng'otuuse Emina ekikwanguyidde ky'oba okola amayinja ago ogafuna ng'ogenda nago Emina oba osobola n'ogafunira Emina wennyini obuyinja mu kkubo obwa bulijjo obuyinja butonotono ng'obufuna obuyinja obwo ng'otuuka Emina kubanga amayinja ago tugenda gakozesa okukola kye bayita okukuba ekiwaji bw'otuuka ku kiwaji ebiwaji biri 3 naye ku olunaku olw'ekkumi tukuba ekiwaji kimu era kye kisinga obunene kiyitibwa al-Aqaba ekiwaji ekyo tukituukako ng'okwata obuyinja bwo bwewajja Muzdalifa oba bwewajja Emina kisinga obulungi kubujja Emina naye kyonna ekikwanguyidde inshallah ng'ofuna obuyinja bwobwo otuuse Emina budde nga bwa duha awo saawa 4 bwe watyo 5 otandika okukwata obuyinja bwo nga bw'okola ki bw'okuba bw'otuukira otandika okukasukira ekiwaji ekyo ekikolwa ekyo tukikola Allah yakifuula ibaada kumukusinza tujjukira ekikola Nabbi Ibrahim kye yakola Nabbi Ibrahim oba Nabbi Ismail okubeera nti yakwata ejjinja n'akola ki n'akasukira shayitaani ng'etandise okumukema kati ffe tuba tetukuba shayitaani edda Allah yakifuula kika kyakumusinza era buli wokasuka bwoti obeera ogamba Allahu akbar buli lukasuka buyinja buba 7 okasukira ekiwaji ekyo Allahu akbar sigaba nti oli mukuba shayitaani edda wabula Allah yakifuula kika kyakumusinza ye bw'atyo Allah we yasalawo tukasika amayinja ago nga bw'omutendereza Allah subhanahu wa ta'ala so tokozesa busungu ti ndi mukuba shayitaani nedda abamu bakwata n'engatto n'akasuka oba n'akwata ekiyinja ekinene nedda oba oli n'akozesa amaanyi mangi nedda wabula eno ibaada kika kyakusinza Allah nga bw'onaasinza Allah ng'ovunnamye n'oteeka ekyenyi wansi n'okutama n'owanika emikono ng'osaba Allah ne kino kika kyakusinza Katonda naye nga kyokwata obuyinja obwo wokasuka mu Aqaba ekiwaji ekyo Emina era abantu balaba babeerawo nga bakasuka ng'okwata ng'okasuka Allahu akbar buyinja butonotono Allahu akbar mirembe Allahu akbar sigamba nti okuba shayitaani mpola mpola naye nga bw'okola ki bw'ogamba ekigambo Allahu akbar okasuka Allahu akbar paka obuyinja bikola ki obuggwayo 7 bw'omala okukasuka obuyinja obwo 7 ng'osala naye okusala jjukira kati ennaku zino bannaffe batutte mu hijja tuwaayo ssente ez'okukola ki ez'okusala ensolo si ggwe kennyini agenda okukwata endiga ogyesalire oba embuzi edda kati ebintu babigonza gukwata bukwasi ssente ng'oziwa abo bakuleese bo bajja zituusaayo gye abalina okusala ensolo bakusalire ekyo kyo baba bakikozedde oba waziwaddeyo dda era ku lunaku baba basala naddala oba okoze hijja eyitibwa tamattu era twangayo twalaba ebika bya hijja oba hijja eyitibwa al-qiran twagiraba naye hijja eyitibwa ifrad twalaba ebika bya hijja 3 ifrad yo tebeera ku kusala
jikatebera kuna umra ebera hijja yokka ate qiran ne tamattu zina hijja zina umra ne hijja naam kati womalawo okuba kasuka ekiyinja obo dukira sente wazisasudde eddezo okusala ekisolo bajja kikusalira tofaayo ng'okola ki ng'osalako enviiri omusajja okusalako n'ozimalako oba n'okendezaako katono naye nga okendeza omutwe gwonna omukyala twalaba osala katono nga kali aka umra katono akenkana akagalo kano bwolaba akagalo kano kuba katandikira paka wana akasazi kana akasooka kyekitundu kyosalako enviiri ez'omukyala okwata enviiri zonna n'ofunawo n'ozikuŋŋaanyiza n'osalako katono just ogeraageranya akantu akenkana katono n'okendeza katono nosobola okukozesa makansi n'osala bw'omala okusala enviiri okukendeza omusajja asala zonna oba n'akendeza omukyala twalaba nti akendeza ku katono bw'omalaawo ng'ogenda e Makka era olunaku olwo lw'ekkumi lwe lukyaliko lwayidi olwayidi omuntu wa hijja ye abeera mu mirimu gya hijja tabeera mu kutuula butuuzi kusanyuka busanyusi nedda abeera ali mu mirimu gya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olwo lwayidi kuliko emirimu egyo amaze okukuba ekiwaji amaze okusalako enviiri n'ensolo ye bagimusalira mu kaseera ako kati awo ng'agenda e Makka ng'akola ki ng'akola tawaaf omala tawaaf kwe kwetoloola Kaaba emirundi 7 omusajja ogenda n'engoye zaffe zino enjeru teweetaaga kukola ki kujjako omukono gumu ogamba obeerenga omukono gwa ddyo twalaba nti mu umra oyisa olugoye luno wansi w'enkwawa ekibegaabirawo kino ekiba nga kiri bweru omusajja kyaddyo naye wano ku hijja tokikola osigala byonna ebibegaabirwa obibisse ne weetooloola Kaaba omukyala tuwali lugoye lu specific lwobeeramu omusajja n'okola umra manyanga tawaaf n'omukyala era kyekimu n'akola tawaaf okwetooloola Kaaba emirundi 7 nga yetwalaba era wakyetooloola bwatyo nga yetwalaba mu umra bw'omala kwetooloola Kaaba ng'ogenda okola ki ng'ogenda ku Safa ne Marwa nga weetooloola okuva ku Safa ne Marwa era emirundi 7 nga yetwalaba era mu umra ngeri gye bakola mu Safa ne Marwa gye beetooloola mu Safa ne Marwa bw'omalirizaawo omanya okoze kye bayita tahallul al-thani ogamba ebibadde biri haramu okukolebwa kati okusobola obikola kati ng'okwambala omusajja okwambala engoye za bulijjo jjukira obadde toyambala kanzu yo obadde toyambala mpale yo bino bibadde haramu gy'oli obadde weesiba nkutu omusajja n'ekino ekigoye ekyokungulu kati awo era obadde tobikka ku mutwe bw'omala ebyo okkirizibwa okubikka ku mutwe okkirizibwa kati okkirizibwa okukola okusala enjala okkirizibwa ebirala byonna kati nga yetwalaba ebitakkirizibwa mu hijja okusalako enjala okwekuba obuwoowo kati ebokkirizibwa obikola omusajja okwekuba obuwoowo era osobola okwekuba akawoowo kati bw'omalaawo okusala enviiri manya nga okukola tawaaf n'okukola sa'i okwetooloola Kaaba okumaze n'okugenda ku Safa ne Marwa ogimaze ng'oddayo Mina era insha Allah musomo gaffe ogujja tugenda kulaba buddayo Mina mu kiseera ekyo lunaku olw'ekkumi ki ekiddako okubeera nti kikolebwa هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته